Yeah. Report checho tuze kwacha tuli wano tukikuba kintu checho nze ndi wa Arion ni mufangoni ne kadi njina eya 3 2 ni member mufangoni nze nkulira entertainment tobola ndina abayaye bange wano kati ba promoter n'abayimbi buli omu afulumye ennaku ze tukimanye mfo ky'okuteekako n'oli n'ateekako kozi oli agenda oteekako nga takimanyi mbw'oli kwali okitegeera so guno omwaka nsaba ba promoter ne federation bafulumye kalenda entuufu emanyikiddwe si madulata nkikoteekako leero ne Maulana ne bateekawo next week okitegeera kagezi munnyo ono kabaka kali bulidijja wooli weetereze ng'okimanyi mukama wammwe y'ono kwaye kagezi munnyo yategeera bw'oba okikkiriza toli mu Uganda. Naye promoter buli omu n'akazeeke tulina abasoga ono muluuli nze ndi Muganda ono mujapadola so fena tuva mu bintu bya mu bika bya njawulo so ono muluuli avaako mangu nze sivaako mangu ono akubwa so olina okumanya engeri gy'okukwasaganya naffe mu DJ industry waliwo nange abannemeredde benjagala okujja mu bwa DJ kati nga Sona Ben yeetaaga ovaamu koze endongo ze bakola Nemba zikatoni bombi abo beetaaga va mu ndongo ane ebintu bye bakuba tetubitegeera tebyatukosa byakosa bana Masaka bakyaliko era bazanyireeyo yemu ne music industry waliwo abantu ne bapromota betulina okugjawo mu music ne bapromota bava ekintu kitereere tukitambuze akole bibye naffe tukole byaffe ffe tukolera ssente bw'ajja n'atuwa amajja getutegeera n'atatulyaza maanya tukola naye tetumuyinaako buzibu tewali buzibu talina kyabanja mulayika babimala management yabikwasaganya report teyantuukako so simanyi kigenda maaso naye ndowooza bajja bimaliriza nkuuka towunyeeyo yadde era teweetaaga na kuwunyayo enkuuka ya CBS ate nze ndi wa Galaxy FM tebasobola nakunzikiriza kulinnya ku stage naye singa bibadde bya Luganda nsobola okugendayo kozi nze ndi Muganda nze Kyagulanyi Kabaka mwagala nnyo era musinza naye nkuuka ya CBS kuliko aba CBS bonna bali ku stage ne badijje ba CBS ne okyegeera naffe ekiringa ffe bwe tubeera n'ekibulu kya Galaxy era aba CBS tebajja tuba tugenda basamba busambe yeeyo andi kati yeeyo be bano abantu baffe bwera bakyajja obudde bukyali zaakawera 11 12 so obudde bukyali we zinaatugira 6 tuyingire omwaka ng'abantu bajjudde nze ndi retired gw'olaba ndi mu kkuba wa DJ nze jasinze kuyita endongo gyenkuba either eba launch oba concert oba nga grand opening y'ebbaala sikyafiira ku bbaala kati abaana abato bakoleki sikyazanya Monday nosanga DJ ng'ali Monday Tuesday Wednesday Thursday sikyagifiira twala ne leero saakoze jase ne mukuvimba buvimbi ndi retired baganda baffe bali unemployed ugambo kibo bagamba bani ba DJ abayimbi bajje ku Galaxy mbawe ya sobola bawa slot musada do basane muganda wange Kasuku jangu ku Galaxy kuwo mulimu nkimanyi toyina mulimu gwa radio ne TV toyina jangu kuwesho ku Galaxy TV
jankuwa eshyo ku Galaxy FM kintu kikwasaganya oli muganda wange sobola kulemererwa tuyambagane kitegeera okuba oluseke olupya koza oluseke lwa redi eri gye wali okolako lwali teruwera bulungi ba 15,500 jangu eno ofune $. Akaliso omwaka omulungi 2024 twagalane omukwana takuyambye guno omwaka mwesonyiwe muleke mukuno kitegeera yagala abakwagala balanirako tegenda kuyamba kitegeera obubaka bwamba wanganze musikikangane Nimurodi endabika gyalabikamu tuyina kumwekwata nitunyirira ye okyasobola okgejja nga weesiga bakubakazi abakuula abasajja transport Mira abiri mwena abakyala beeyise batya tikitoko beeyambula kubaka ki bwoweereza abaana ab'obuwala mira abiri mwesa bakole ki akakola kakuwomera kati gwobeerawo otya onywa amafuta ga piki abamanyi baitenga sawo agenda walugulwe Masaka tulinawo ekyabadde agatanda kutwala amaano n'akakalira okudda waggulu ow'Ebutambala naye tulina esiteeka eyatiswalo kinaana kwabasentale tebakulaga omuvubuka yenna awuzigaalo olibawoteri olibakudaggola jamusenjaligaali okugenda era newabayinde kuli bawanguzi b'ennyonna njagala mbeere muwagizi w'abayimbi njagala muwagire baanizi wa Uganda abakulomesepropati mugenda kuva mu mizigo enamba y'esigasengali oleza bulungi eri 079 atasobodde eyatero eri 089 omusajja alina buli kimu agenda kuwa ssente ofiisi zaffe ziri mu bitundu ebyenjawulo abamuno mu kibuga wakati nokukola ku Masaka Road Butambala tuli wali kwa Boys e Busega
ofisi ya Foweri Masoka Police. Akwara kuna mgongolo ulu wano kwa agenda oba eri ofisi ya Foweri eza central ziri sonde imabega watoto. Abema ya abakora kukayunga road. Tulikia kasa office nema ya kayanga.